Ekitongole Kinema ekyaweebwa omulimu ogw'okutaasa n'okukuuma obutonde bw'ensi wano mu ggwanga nate ekizzeemu buto okumenya n'okusaanyaawo amayumba g'abantu. Ku mulundi guno abatuuze abawangalira ku kyalo Kibiri ku luguudo oluva e Munyonyo ku Nkulungo okudda e Busaabala be batalutonze ng'amayumba gaabwe gonna ge basulamu ssaako ne bizinensi zaabwe zonna zisaanyiziddwawo. Wetuukidde mu kifo kino ng'ebimotoka biweetiye bikyagenda mu maaso n'okutiya ennyumba z'abantu ng'abatuuze batunula butunuzi. Ffe tulabye ne Uganda etaliimu yadde ekisa kubanga ku makya gano agaleero n'okeera abantu n'obakuba n'obaleka ebweru nga boolaba embeera bweti amayumba gaagano bagoonoonye wano ziri zonna zibadde ennyumba zaffe zonna bazoonoonye kati kwegamba tetulina wakulaga. Tebatuyisizza nga bannansi batuyisizza ng'ekyokuttale ne bakeera obukezi ne bamenya ebizimbe byaffe nga tetulina wakudda tetulina wakuddukira tulina abaana abato. Essaawa no mu mbeera gye tulimu mbi nnyo ekaabya amaziga. Netwegayirira Pulezidenti Museveni nga pulezidenti waffe ow'eggwanga aveeyo abe mwenkanya gye tuli. Bwe kiba kisobose yeekube mu mutima alabe ki kye batukwatirayo okusinga okugenda obugenzi bwe tutyo. Waliwo omuvubuka abadde alunda embwa enzungu ezisoba mu 15 agenze okuva gy'abadde yakedde ng'embwa ze zonna zinyigiddwa mu nju. Embwa zifiiriddemu tetulina simanya agenda tuyamba embwa zifiiriddemu. Tuteekamu ssente zaffe nnyingi nnyo tetuba tetulina mu bizimbe tubere tukolerawo kati abantu bonna be tugenda okukozesa bagenda kuddawa ebyo bye muwulira nti abaana bazze ku kkubo batandise kuba abantu bakubya abantu kubanga bwe tubadde tukozesa abantu nga 10 bonna tebana bagenda kulya. Salt TV egwikiriza omwogezi w'ekitongole Kinema Lubuulwa William n'ategeeza nti abantu bano bakyejo bwejo era babawandiikira ebbaluwa ezibalabula okuva mu kitundu kino. Twakoma okubeera wano mu kifo kyennyini kino eky'Ekibiri mu Novemba w'omwaka oguwedde gy'emyezi nga 3-4. Abantu bano ne tukkiriziganya nabo n'abakulembeze baabwe nti bali mu kifo kikyamu era ne tukkiriziganya bwe twamala obbawa amabaluwa agabasengula ne tubagamba tujja kudda mu nnaku 21. Weewaawo ennaku 21 zaggwako ne tutadda naye ne tufuna embavu era ne tukomawo ne tubategeeza. Omubaka akiikira abatuuze bano mu Paalamenti David Sserukenya twogeddeko naye n'agamba bw'ati. Waliwo ekizibu eky'amaanyi kye tulaba ekigenda mu maaso nti abantu babamenya ate nga tebannaba kubasasula. N'olwekyo kye njagala okugamba kye kino nti tukole ekisoboka kyonna tuyimirize abantu bamale okukola meeting ku lunaku olwokusatu tulabe wa we tumalira kubanga tulabanga olukwesukwesu lwa gavumenti okozesa NEMA okugoba abantu ku ttaka lyabwe n'ekirala nti Busaabala eringa eri mu Golodi kubanga enguudo zonna eza flyover zeetooloolera Busaabala tetumanyi lwaki enguudo zeetooloolera Busaabala. Babakyala abakoseddwa balaajanidde abakulu n'abakulembeze b'eggwanga lino okubafunira we badda kubanga basigadde mu bbanga. Omukyala alina akayumba ke nina abaana omusajja yandekera abaana siina buddukiro talina bwayinza tukwatirako nga maama minisita Nabbanja bino byonna ne bibeerawo n'atavaayo kututtira ku liiso nga ffe abakyala kubanga ne bagamba nti gavumenti wano ewaagala ng'olinawo akayumba. Omuntu gw'ozze ng'obeererawo pulezidenti tukubeeredde olwaleero ffe abakyala tuli mu kunyigirizibwa. Byakyambadde Lawrence ku Salt TV.